katuliro kwa galoko ofa Yesu kwelatuwa tulinga mafuta malungi ago muwendo mungi agakulu kutiranga mukirevu kyajoni. Kale mbalamusizaako ukansubire nti mwasuze bulungi. Amakya gonnaku olwaleero nkedde okufuna amawulire agatali malungi. Kitalo nnyo nyini ddala. Mama w'omuyimbi Fikfa Maker enkya y'olunaku olwaleero omutonzi amuyise era ono maama avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi, mawulire gannaku, yes naddala nga tukomekereza omwaka guno gwa 2025. Mukama alabika nga asazeewo era n'akozesa obuyinza bwe n'ajjulula maama Jacqueline Nasimbwa. Oyo nno nga ye maama azaala omuyimbi oyo Fikfa Maker era nga babadde in good contact maama n'omwana. Fiki abadde ayagala nnyo mami we. Yes, mami abadde amazeeko kennaku nga batolinga n'obulwadde obugenda maaso n'okuba nti bubadde bumusumbuwa era nga akabanga akayiseewoko abaddeko ne mu ddwaliro okusobola okulaba nti ebyobulamu bye babifiirako ddala nnyo nnyini ddala, naye nga Mukama tamusobozeseza kubanga asimattuka olunaku olwa nga 27 era Fikfa Maker wetwogerera nga ali mu kaseera kakwetaaga bantu bamugumya na kaseera kakwetaaga bantu bayinza kumubeererawo. Maama abadde ali kujjanjabibwa Kibuli Muslim Hospital. Yes, lyeddwaliro wabadde agenda maaso n'okuba nti afunira obujjanjabi. Wenjogerera nga wenzijidde ku mpewo nga bakyali ku ddwaliro eryo bakyagezaako kulaba nti bafuna bode ya maama oba oliawo n'abafamire bwe bongera okuba nti bateekateeka. Ebisingako kaawo ku nteekateeka z'okuziika maama tujja kuba tuzibategeeza. Nenga Fresh Boy kitalo nnyo nnyini ddala. Abaana ba Fresh Gang nammwe mbasaasiddeko nnyo nnyini ddala olw'okuvibwako maama abazaalira omuyimbi wammwe, abazaalira Chali wammwe. Yes, awo gwali mwaka gwa 2024 Fikfa Maker omwaka ogweddero yakola ekivulu kye. Kakati maama yaliwo era makwolo yayungula eziga, maama kwolo yakaaba olwa success mutabani we gye yali atuuseeko eyokola ebivulu. Bujjukira nti Fikfa Maker yalinga akola ebivulu ebisinga naye ng'ebivulu ebyo bimula obanga bimusala. So ng'omuzadde abeerangawo okusobola okumakinga sure nti ayagaliza abaana be ebisinga oba mama we omwana we amwagaliza ekisinga. So ku lunaku olwo maama yayungula ku ziga okulaba nti at least mutabani we akikoze. Kwolwo omutabani we yafuna ku ssanyu, yafuna kamwenyumwenyu olw'okukola show oba concert n'ekwatayo abantu ne bamusupportinga mu bungi mu mirembe. Okwawukanako ne concerts za Fikfa Maker yajjanga ategeka mu biseera eby'emabega. So lyali ssanyu jerere, maama yatuula amaziga gamuyitamu ng'alabye namunju w'omuntu eyajja okuba nti awagira mutabani we nga bw'omulaba awo mu kavidiyo. Ye maama oyo Jacqueline Nasimbwa afudde olunaku olwaleero era nga enteekateeka z'okumusiibula oba okumukolera omukolo gwe ogw'embaga ye esembayo kwe tuyita okuziika tezinaba kubanga zifulumizibwa. Ngenda gezaako okulaba nti mu next stories zaffe tukuwa updates ku nsonga eyo osobola okubeera nga ate ensonga ozitegeerera ddala bulungi. Nsaasidde nnyo abafamire ya Fikfa Maker n'ensaasira n'abooludda maama mwabadde ava na buli muntu yenna amanyi Fikfa Maker ne maama wa Fikfa Maker ne famire y'aba Fikfa Maker. Omukama abagumye, omukama abanyweze. Kakati Fiki simanyi kyesaasose kukolako research kimala obanga ne daddy wa Fiki gyali oba taliyo, but ndowooza daddy yali bagyali. Fe abamu munnange twasigaza maama fe bataata tetwabalabako nnyo kinene kiri awo kugenda wala. Kale video yo kansooke nkusabe ogimpereka like
kijambeko okubanga edduka ku speed tenkanika information etuke nga kwoya yagala okujiwuliriza n'okugiraba mukadde banange maze ennaku sikola ziri kati 2 nenga neewaliriza n'ensulayo kkoke ensudde lwa mbeera gya ddoboozi lyange gye muliwuliramu ne kati ngenda nkuba ku matu ngenda ntereera yes nkimanyi Katonda akkiriza 225 mu maleko nyingire 226 ebula ennaku 19 tusooke tutuuke ku lunaku lwanga 15 olw'okulonda ennaku zino ezisigaddeyo bantu bange si nnyingi nnaku ntono nnyo tukubiriza nti ennaku 19 zino zoolaba ezisigaddeyo waggulu wano singa bunaakeera ku makya ne tuzituukamu nsaba tukuume emirembe nsaba b'ebyokwerinda mubeere bantu abalinaako obuntu muleme kwefuula nnyo babyakwerinda mwefuula abantu abategeera ak'obuntu ako nga kabalimu sakida tuyita mu lunaku luno nga nalwo tulukoze eki tulunze bulungi abayise mu nnaku enkulu mbeebalizaako Mukama Katonda nti mukulike ennaku ez'eggandaalo zikyagenda mu maaso mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 January omanyi tutandika nga 23 okuyingira etandika 23 okuyingira ennaku enkulu ne tuzifulumanga ennaku z'omwezi 2 yes naye abakozi 27 baba bazzeeyo dda ku mirimu era ensonga lwaki nange neekakabye neŋŋamba nti kanzije mpeereze eggwanga nziremu nkakalabye emirimu gyange kaakati bingi ebibaddewo mu nnaku ezo bye ŋŋenda okugatagata and of course nga bwe tweteekerateekera entambula z'abamu ku baba abeesimbyewo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera olunaku olwaleero agenda kuba campaigns ze mu bitundu ebya Mpigi oba mu district y'Empigi omunno nga mwemuli Mawokota era kyemmanyi omukulu Dr. Hildaman Kiyaga agenda maaso n'okuba nti ali mu keetalo yeteekerateekera kubeera nti receivinga omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga gwe mutegeeranga Bobi Wine agenda kubako ntegedde nti agenda kubako olukuŋŋaana lwe Kammengo then n'olukuŋŋaana olwokubiri ntegedde nti agenda dukubawa agenda kubako olukuŋŋaana olusooka Kammengo then olukuŋŋaana olwokubiri oba agenda wanneerabidde nenga alina enkuŋŋaana za mirundi mmeka za mirundi 2 mu Mpigi district Mawokota kale kakati nina arguments eziri ku internet zendi kulaba njagala soko tuzanyireko ku butambi bwa pastor between Pastor Bujinga and Pastor Joseph Serwadda yes navayo nabalekera video eyo sagibalekera kakati Pastor Dr. Joseph Serwadda yavayo nakola before that one waliwo eri eyo yavaayo n'akola statement ze nabazannyira ogwasooka nga encouraging abantu nti baveeyo balonde era mita zaabwe 2 bazimaintaining oba bazikuume kakati mu services ezibaddewo mu zino ennaku enkulu mu makanisa oba mu masinzizo ag'enjawulo abasumba abasinga ensonga gye basira okukulembeza obubaka bwabwe obusinga bwe babadde bawa abantu mu masinzizo bubadde bubateekateeka mu kalulu ke tugendamu at the same time nga babunyisa n'enjiri ey'okukuuma emirembe mu mbeera y'emu era abannaddiini nga bagenda maaso n'okukoona ku nsonga y'okulonda ejjukira nti wajjawo contradiction oba wajjawo akayisiŋŋanya ak'ebigambo CDF abagamba temugeza ne mulonda ne musigala ku kifo mu ddeeka byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda nga naye abagambya ensonga y'emu annonziira munsonyiwe kale kakati obukubagano obwo obubaddewo abasumba bagenze maaso n'okukola ebigambo buli omu mu ndowooza ye kakati kiri gye muli abagoberera nsaba baana banyungidde vidiyo eno nsaba vidiyo sooka ottereko vidiyo eno tuwulire ebigambo bya abasumba abalina platform 2 mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu
omanyi value ya kalulu kange bwe yenkana kati ate okabbe kyenva njagala nteeke wali kamwasa jjute ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tova we balondedde nga ye bw'asigala obwafaafiirwaki naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Kalulu bakaveeko tukeekuumire batulye halaali oba naffe tubalye halaali. Abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye genda olonde, bw'omala okulonda ddayo eka. Naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozzeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo. Simanyaawo oba oddaka. Akalulu mukaggyemu omusaayi bandi okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe tuli gunjukira wa ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tibiriimu kwetema na birala. Omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo. Kale singa twamanya ffe tumanyi tutegedde tulina amatu tuwulira information eyita mu buli kasonda. Buli muntu akugamba londodde eka, akugamba londodde eka, akugamba ebyokulwanyisa bene biri mu disposal ye ajja bikozesa, akugamba toddaka. Nange munzikirize neolemuko ku bigambo by'abamu abali ku mutimbagano kuno. Muntagingira omukulu Pastor Bujingo, with all due respect, muwe ekitiibwa bingi byakoze mu bulungi abantu bakyusiza ng'ayita mu njiri n'okuba nti bamulaba ekyokulabirako. Naye ngenda kugamba ekigambo kino. First of all, okukuba akalulu, okukyusa obuyinza, transition of power is different from civil wars. Bana ekintu kino tukikwate bulungi. Okukuba akalulu ne mukyusa obukulembeze ne mbuwa omuntu omulala tekireeta lutalo mu ggwanga. Ekitawangula eggwanga nga bannansi na bannansi be beerwana bokka ze tuyita civil wars, entalo ez'omunda mu ggwanga ze zisobola zokka okutuzza mu nsiko. Akalulu tekasobola kutuzza mu nsiko. Bannange ekyo mukitegeere bulungi. Bwe gaba nga amateeka galambika era nga amateeka gannyonnyola gateekawo emitendera omunaayitibwanga okukyusa obukulembeze oba obuyinza, emitendera egyo bwe giba gigobereddwa bulungi nga tewali agitampalinzeemu, akalulu n'obuyinza bubeera bugenda kukyuka mu mirembe. Kye tuyita good transition of power. Obuyinza buba bugenda kukyuka bulungi nnyo mu mirembe. Kakati eyo example amateeka bwe gaba gagobereddwa bulungi nga njikumulisizaako oba njikulaze, bwe nzija ne nkusikirayo sayidi endala abasinga gye balowooza nti yeyinza okubeerawo gye tuyita eya civil wars oba entalo ez'omunda mu ggwanga. Entalo ez'omunda mu ggwanga zisobola okuva ku bintu bingi. Singa eggwanga lya Busoga liba ligenda maaso n'okugugulana n'eggwanga ery'Abaganda, nga bagenda maaso n'okugugulana n'eggwanga ery'Abacholi, eggwanga ery'Abankole, eggwanga ery'Abateeso, ery'Abagwere n'amawanga amalala munda mu mawanga, basobola abantu abo okutandika okwettiŋŋana. Abantu abo basobola okubeera nga batandika okulumbagana. Abantu abo batandika okubeera nga batandika okwesojja. Entalo singa ziba za ddiini nga abasiraamu mu ggwanga Uganda batandise okulumbagana abakatoliki, batandise okulumbagana abalokole, abaprotestanti n'abalala, obanga bano abalala be balumba bano abasiraamu. Ekyo kyokka kisobola okuviirako entalo mu ggwanga ez'omunda ze tuyita civil wars ne kitabangula emirembe. Now Uganda abantu abasinga babateekamu information
oba feeding ubwongo bwabwe ebigambo ebibalowoozesa nti singa tuyingira akalulu tubeera tugenze mu ntalo ez'omunda mu ggwanga tutwale tugenze mu bululu oba tubate tugenze mu kukuba kalulu kukyusa bukulembeze mu mirembe. Abantu abasinga balowooza nti transition of power egenda kuvaamu results ez'entalo. That's why osanga omusajja wa myaka 6, 5, 45, 3 ng'ekimuli mu bwongo olw'okuba akulidde mu generation ya mukulembeze omu nti obuyinza oyo gwakulidde mu generation ye engeri gye yabufunamu nti naye gy'ayinza okwagala okubuwaayo. Nedda, eyakozesa solution oba method ey'okuyingira ensiko, njogera ku General Kaguta Museveni myaka gy'ekinana, agenda alaba engeri gy'akyusa obuyinza, yasooka kwetaba mu kye tuyita akalulu akalambike mu mateeka. Newankubadde yali ye yasembera ddala n'akwata ekkubo n'ayingira ensiko, tekyategeeza nti omutendera guli tegwakola ki, tegwatwalibwa. Ate tekitegeeza nti omutendera ogwo tegwatwalibwa mu mirembe emirungi. Weebuuze eyakwata ekyokubiri lwaki si ye yagenda mu nsiko. Kitegeeza nti Mwami Museveni naturally yali ateekeddwa ye okugenda mu nsiko because teyali ayagala. Naye si nti bamukuba bukubi kalulu kuba teyakwata yadde kifo kyakumeka, kifo kyakubiri. Kati bonna abaliwo olwaleero batulowoozesa nti akalulu bwe tuba tukagendamu tugenda kudda mu kalulu Mwami Museveni ke yagendamu mu gy'ekinana n'ayingira ki, n'ayingira ensiko. Transition of powers is far different from civil wars. Tetuli mu ntalo za munda mu mawanga, tuli mu lutalo olw'okukyusa obukulembeze. And that's why the Electoral Commission is always emphasizing Ugandans not to be violent, to always be non-violent. Abesimbyewo abavuganya ku mutendera gw'obwa president, ekigambo kye bakulembeza mu campaign zaabwe newankubadde bali ku ludda oluvuganya bakugamba nti please and please mubeere non-violent, mubeere abantu abatali bakozi ba fujjo, mubeere abantu abakakamu. Kino kyetulimu tetuli mu lutalo. We are not in a war. We are just changing. We are just liberating our country. Abamu bagamba tuli mu bunya, abali mu bunya tebasazeewo kudda mu nsiko. Munsonyiwe. Abali mu buyinza bagamba nti mwe singa muneetaba mu kukyusa obuyinza mu mirembe oba mu ngeri gye mu printingamu enjiri yammwe muwulikika ng'ate abaagala okutuggyako obuyinza mu ngeri gye twabufuna. Kati mwogenda okusanga wano bapasita Bujingo, mwogenda okusanga bashek Gugwa, mwogenda okusanga abantu abo abakulembeze ab'enjawulo abagenda maaso n'okulowoozesa bannansi nti tugenda mu lutalo oba wano we tuli muki, tuli mu kaweefube wa ntalo. Naye ng'ekyamazima tuli mu kazannyo. Yensonga lwaki politics bakugamba is just a game. Mu muzajjo tusuubirayo okuwangula n'okuwangulwa. Mu lutalo tetusuubirayo kuwangulwa na kuwangula. Of course bibeerawo okuwangula n'okuwangulwa, naye biri bibeeramu nti oba ofa afa yakola ki, yafa as long as omuwanguzi atuuse ku ki, ku ntikko. Kakati ate mu politics temulimu afa yafa. Politics kazannyo akosobola okukwasa mu ngalo za opponent wo, muzannyo ogusobola okushakingisa engalo n'oyo gw'obadde ovuganya naye oba oyo gw'obadde oli ku mbiranye naye nnene. Kakati bano abasumba bagamba tutambulire ku ndowooza z'abo abakulu abali waggulu mu bifo ebinene, tuleme kutambulira ku bigambo by'amateeka. Constitution ki kyekola ki, kyetugamba, na constitution ki kyetuwa nga bannansi. Constitution ekulagira okusigala ku polling station era ekuwa ebbeetu n'ekulambika osigaddewo naye otya, weeyisirizaawo otya. Ensonga ye y'okusigalawo eri ki,
kakati omusumba Bujinga Aloysius najja nakugamba nti ebyo byonna kumala budde tewali kigenda kolebwa londa odeeka akonye ku nsonga nyingi ezirimu ab'emyaka simanyi omuntu alina emyaka nkaaga obeera osigalawa okuuma biki ku polling station akalulu okakuumira emyaka 5 kasalawo kinene nnyo ku butya bwogenda okuddamu okutambuza emyaka emirala 5 abasinga ku bantu bo balowooza nti akalulu just olw'okuba ndi muntu omwe agenda olonda nina akalulu kamu tekayina nnyo impact akamu singa okagatta n'akamu no buba bubiri kava mu sinjula ne kadda mu ki ne kadda mu pululo so n'olwekyo Pastor Bujingo obadde osirise mulimu abantu abanyuma okusirika ku nsonga ezimu nga kyo ne theories zaabwe tezeetaaga kugenda mu public nze nzikiriza nti waliwo abantu abamu nga banyuma nnyo okuwuliriza ku nsonga ezimu nga tebanyuma kuwuliriza nnyo ku nsonga za njawulo. Pastor Serwadda ennaku zino bano musonyiwe ennaku zino agenda maaso n'okubeera nti emphasizing abantu era printing enjiri eri too practical kubigenda maaso mu ggwanga Uganda olwaleero ebigambo kati abyogera nga bwe biri enjiri agiwaayo nga bwerina okubeera si kusasira nnyo oba kusimba ssira namulaka ku bigambo bya Katonda byokka n'ebyoku nsi naddala bino bye tulimu ebiseera ebyokunoonya obululu oba ebyokuba obululu whereby nti omuntu owa bulijjo weetaaga okumanya kakati biometric machines zino zetulimu tugenda okukozesa abantu abasinga tebannazitegeera yavaayo n'agamba nti ne bannannyinizo tebannatandika kumanya kukozesa biometric machines zino. Not only with that, ebigambo byazze ayogera n'agamba n'akakiiko k'ebyokulonda akakulembera yali badde omu ku bali ku ballot ng'alondebwa bannansi anaddamu okutukulembera omwaka guli ogwo gwe tuliddamu okulonda 231 mpaka ku bigambo bya Dr. Joseph Serwadda nga agumiza ensonga ze. Abantu apathy kitegeeza ki abantu ebintu bibakooya especially if the expectations are the same. Kakati bannayuganda teri abasomesa nti bakandidate be bamaze okuwangulamu ne beguba mulundi gumu temubazza tebalina gye bakayisa ate amagezi bagafunye ddi kegakubola luli ne kati togalina bw'ogamba kino bakujja kugamba ekira bakuyiiya voter apathy abantu bakoowa nze nkuba obululu 3 bwokka kubanga bwa lunaku olwo bwe ngenda bwenti ebampaka pulezidenti n'aka omukiisa omukyala n'aka MP w'ekitundu ngenda na 3 songera kuddayo nti nkubaka LC5 balonde mulonde bo bamuwe buwi benina mu interest bali 3 bali awo ate babaleese conveniently kateri atusadingira kintu ekyo kugamba nti oku convenience nga akalulu kano kabeere kangu omuntu wonna mu buteeke wa omuntu bamuwe katabo kalimu obululu 5 aka president aka member of parliament omukyala member of parliament w'ekitundu local council 5 wanje sibebo bakyalinga abo kawedde bakuwa ka box kalamba ka paketi n'ogamba nti ku president nkawoono n'okayuzaamu n'okasamu ya briso n'okwata ka mukyala n'okayuzaamu n'okateekawo akakonge kaabwe n'okabasuulira awo fuluma awo maze nodda wali mita nga 2 teri muntu n'omu ayiya. Voter apathy is a star. Wabere wagamba amina. Wise readers see signs.
Others wait for protests. By the time people are noisy, wisdom is already late. You know, by the time people become noisy, your wisdom is too late. Wisdom comes as a precursor. Wisdom comes as a precaution. Wisdom comes as a deterrent. Amagezi gakugira, amagezi gagema, amagezi gakera, amagezi kastori ndo mwana nakaba. Jobu esoka ya kusirisa mwana gatananywa matago. Ateteri mwana akaba natandika kutandise. Netta omwana bwazukuka atandikira mpola n'owuliranga atandise okuvaamu obutono asikondoka duka mangu nnyo olabe bebi nappi eri wet kiki ekimubadde kwazuukuse omukono yagwebakidde bubi kiki lwaki atandise kubanga bw'olwawo nawulira nga takyasobolera ddala ajja kuvaamu eddoboozi bw'avaamu eddoboozi ositula nossa ku bbeere weeyonkere aliyonka ayomba ate eriyo abaana abalina ekyejo abanga asirisa atanaddamu bupya n'obusungu bwonna obwamulumye ku makya n'obw'omutuntu abugatta wamu ku ssaawa 9 olikoga neekaana gwe nja kukuba emimu egyo otukabiridde okuva ku makya tukusiriikiridde busiriikirizi okuba omwana ekimukaabya kyabadde kyakumakya kati lwaggulo muyiga okusirisa emiriro nga teginnayaka agenda okubeera chairperson wa electoral commission tumulondere public abeere wa public abeere wa adult suffrage tusooka okuba akalulu akasooka mu mwaka guno ogukulembera guli ne tulonda omuntu alibeera chairman ne beesimbawo 6 ne tulondako omu mulamuzi muyivu yabeerako ebulaaya alina byafaayo bye bino ne beesimbawo ne tulonda amawanga ag'e bulaaya poliisi akulira poliisi abeera mu kalulu akulira amagye abeera mu kalulu bonna babalondera mu bululu sirowooza tibbadde mukimanyi songa eyo giwulidde kale muyige okuzikizanga omuliro nga tegunnalanda baneighbors abali mu nnyumba eziri mu migotteko bwe balaba ennyumba y'omu ku bannaabwe ng'ekutta omuliro kibakakatako okuzikiza omuliro ogwo nga bakolaganidde wanu regardless empalana ezibeera ku mizigo nga bazitaddewa ebbali why singa bagayalirira omuliro oguba gukutte ewa neighbor nga bukyali ssaawa yonna n'enju ezaabwe zikwatiramu omuliro ogwo nabo ne bafiirwa. Now gavumenti eri mu kugezaako okulaba nga tekwata ku ebyo ebiruma abantu and not only that n'ebyo ebibaluma bwe bavaayo ne babiwanika oba ne babiraisinga up gavumenti engeri gye respondingamu eri abantu bano engeri gye baraisinze up ensonga zaabwe ebeera ya kiboggwe tebabakwata bulungi. Kakati abantu bano gye bakoma okunyiiga nga nkuzza mu lugero lwa Dr. Joseph Serwadda nti omwana ekimunyiizizza ne kimutandisa okumukaabya ku makya n'omuwooyawooyakaawo bw'asimula omulanga ku ssaawa 9 ng'obusungu bwasimulirako omulanga ogwo buvudde no wansi ku makya bwe wagayaaliridde ogenda kufuna akaseera akazibu okusirisa ki omwana oyo. Nakugamba amagezi tegakerewa ate amagezi osobola okutuuka okwagala okugakozesa nga ebireekaana biri waggulu w'amagezi g'olina
oba mukitegedde oyinza okutuuka okwagala okukozesa amagezi g'olina nga kiri too late naye nga amagezi ago wabadde nago ne gakerewa ng'emiranga n'enduulu tebinnayambuka waggulu kutuuka we kususukirako n'amagezi go g'obeera olina okukozesa mu kaseera ako. Abantu abali mu byokwerinda bwe tutunuulira obutambi obumu producer obwagenda okutuwaako simanyi oba abulinawo ng'amagye police military bagenda maaso n'okukuba emiggo abantu. Omuntu oyo gw'okuba aliko ab'eŋŋanda ze bananga abantu bano be mukuba balina emitima egisobola okurivenjinga. At the same time abantu bano be muyisanga ensolo basobolera ddala okubayisa kyekimu newankubadde musigala muli mu uniform. Omuntu singa akeera ku makya naggwesa essuubi, omuntu singa bukeera ku makya n'akoowa n'agamba ekimala kimala ng'essuubi limuweddemu wagulayiya mungumba layirira, omuntu oyo asobola okweteekateeka n'agamba enough is enough, let me die with this person. Omuntu oyo essuubi kasali muggwamu, kasawulira ng'ali too much humiliated, kasawulira ng'ali too much violated, ayinza okuvaako akabasa akasobola okukuziika naye oba akasobola okubaziika mwembi ababiri. When I go back mu bigambo bya Dr. Joseph Serwadda nakugamba nti omuntu singa omunyigiriza ekisusse, omuntu oba ennyindo singa ogikwata n'oginyiga ennyo tosuubira kufulumya minyira ku olwo, yakufulumya musaayi. Kaakati abantu bano abagenda maaso n'okukubibwa nga bo mu bo balowooza balangibwa bwemage ng'era balowooza tebalina musango gwe bazizza, oba kale ne bwe baba balina omusango gwe bazizza babanga abatasaanidde kuyisibwa mu ngeri mmwe gye mbayisaamu. I'm talking to you people in uniform. Waliwo akatambi akalala akabasajja abaali bakuba omuntu ali mu fulaga akutte Uganda flaga. Bino byaliwo, yes, CCTV footage benjogera nnyo nempewo empitamu. Akatambi ako ebyo byaliwo Bobi Wine yagenda mu bitundu by'Entebbe. I just want you to look ku muvubuka oyo gwe baali bagoba, nzirizaayo akatambi ake mabega. Omuvubuka oyo yali agobebwa abyakwerinda aba maje. Obalaba bayingira supermarket nga bamunoonya bamulese misinde. Omuvubuka najja nayingira supermarket okusobola okwetaasa waliwo emmotoka ebweru etikkula bintu. Abali munda kati baswitchinze kamera, abali munda batandika okunoonya ekkubo. Abasajja abali mu uniform y'eggwanga basika omuntu alina Uganda flag. Situmanyi kiki musajja ono kye yakola, naye I agree or I accept nti omusajja ono yali muwagizi wa Kyagulanyi. Remember Kyagulanyi lwagenda mu bitundu by'Entebbe, mu Ntebbe municipality, newankubadde olukuŋŋaana yalukuba Mbosiro, abantu baagobebwa ku makubo, abantu baakubibwa emiggo okuyimirira ku makubo. Kakati omusajja amusiseeko Uganda flag, naye bali abasirikale b'amagye basukka mu bana batandise okukuba omuntu omuwagizi. Obuwagizi yazze ewaka okuvaayo ng'agenze kuwagira muntu gwawuliriramu emirembe gwayagala n'okugenda okuwulira biki ebinaamuvaamu alabe oba anaasalawo amuwa akaluluke. Nerengera engeri gye mutreatingamu abantu. Omuntu ono singa anaakoowa, abasajja abasukka mu bana bagenda maaso n'okuba nti bakakkana ku muntu bamusongamu emmundu. Ekyo ekikolwa ekitali mu mateeka. Not only that, ne bajjayo ne pistol emmundu entono ne bagisonga mu muvubuka bamugjeeko flag eyali agezaako okwogera.
nti bannange muve mu business yaffe mwonoona. Why are you doing this? Lwaki mukasuka ebintu? Bakulaga baagala kumukuba. Abantu bonna basangibwa muno baddukamu okuleka ab'olubatu abasigala nga bavumu era ne barecordinga n'obutambi obulala obw'essimu obutali bwa CCTV footage nga bwe tugenda okubulaba. Basamba omuvubuka oyo, bakuba ne balinnya omuvubuka oyo mpaka omuvubuka ndowooza we baalaba nti banaatera okumutta ne bagamba nti ekimala. Nsaba producer tuweeko katambi ak'essimu nga kalimu amaloboozi agannyonnyola what really happened ku lunaku Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu bitundu by'Entebbe. Baba abasajja bali mu madowadowa bambadde ebyambalo by'eggwanga, amugomu kumujjako fulaga n'omukuba omutta omufiirako at the same time nga ne uniform gy'ayambadde eriko bendera y'eggwanga. Uniform eyo gyalimu essaawa eyo egulwa ku nsimbi z'omuwi w'omusolo eriko bendera y'eggwanga. Omuntu gw'afubutula gwaleeta akaasa ayambadde akutte bendera y'eggwanga. Naye engeri gye bamutreatingamu oyinza okulowooza nti batiisa bali kutreatinga njovu. Mpako katambi Pavin. I'm not recording. I have to call my boss because you didn't get your own business. It's our business. You can outside. It's our business. But this is your business. I'm going to say something. It's our business. Tomorrow. Yes. Kale loza mulaba business z'abantu bazoonoona. They don't care. Now whom are you protecting? You soldiers. You want to protect who? Mwalayira protect kukuma baani. Madde manyi mwalayira kuma bannansi n'ebyabwe. You're destroying people's properties. Muli business yoli mugisattiriramu. Mukba abantu, bulamu bw'abantu. Now what are you protecting? Are these the gains? Zetukuma. Those are the behaviors that we would like to continue with. Musuka. Abantu bano bemukuba si ndiga. Ako mukajjukire. Abantu bano olunaku olunakera ku makya Pavin mpaka video kabana bakute flaga nga bali kukuba bamachinga. Abantu bano bemukuba bwe baneekolamu akaganda ng'olunaku lukedde nti kati lukedde bakooye ejjoogo n'ebikolwa bino bye mubatuusaako ne basalawo ne bagamba nti kati bachoosing that path. I think you will face a hard time okuzikiza n'okukakanya abantu abo. And I know olunaku bwe luliba lusobodde okutuukawo abantu bangi be mugenda okutta ate nga mwalayira kuba protectinga. Olunaku luno
lutuuse ng'abantu mubanyigiriza nnyo bwe muba temubeesonyiye mugenda batuusa ku extent etuuka mu kumaakingira ku buli nguudo ku buli streets ez'ekibuga n'ebyalo nga bawakanya ebikolwa ebibi bye mubatuusaako bye mutuusa ku baana baabwe ku baganda baabwe ku bannyinaabwe ku baana ne ku bamaama ne ku bazadde bagenda koowa andu abantu kasaba koowa n'essuubi ne libaggwamu baba tebalina kyakufiirwa. We are the youngest population in the world. Omuvubuka akyalina okufiidingibwamu ebigambo n'ebikolwa ebingi we bukeera ku makyanga omuvubuka oyo omukutte mu ngeri yagadibenga lye nkakasa nti oba ogenda kumwekuuliramu mulago either mutte oba dduka. Ate nga Uganda tukubiriza abantu nakati nkyuddamu please